Agala mazima sharing video eno kulumbuye. Bobo uyango okoye propaganda. Ngokoya afere suit. Ngokoya abantu abanonya likes ne comment. Zebajo events kankubuli ekitufu. Omusajja gwe munonya Kajubi Fred Lumbuye. Uganda government ye mulina ali mu kwenywera chai. Sawa yona bagala kuteka muntu ala mu koti agendeko ekitalya akomewo afune ku sente. Era twali kibagenda kukola Lumbuye. Government ya Museveni tesobola kutulugunya Lumbuye kubanga Lumbuye abadde project y'abajjeno besijja kwatukiriza manya. Njagala mumanyi mu abala ba video ya Bajo events kubanga nza abagoberezi ba Bajo mumba muyina ekitangala mbatambuliza mu kitangala kuvira ddala nga nkyali ku Facebook nga tebananzijjako. Era ensonga lwaki banzijja ku Facebook makazukubaga n'oyo muzungu wa Bobi Wine because nze nalinga njogera ekituufu kubanze sina kinneegujja sinonya likes sinonya following sinonya comments because ze bintu byenkola bye binfulo ow'enjawulo. Abantu abagoberezi bange baddala si bakugula. Nina abagoberezi abangoberera mu mutima gw'omugoberezi wa Bajo events njagala obe mugezigezi ng'omwana w'omusota omusajja gwe bayita Kajubi Fred Lumbuye. Uganda government ye mulina ali mu kwenywera kacaayi. Nze bino byembabula bye bisembayo biwakanye bikkirize ndaba bloga banupu baleta propaganda zake nga alina amaanyi agajja Lumbuye ku nnyonyi. Njagala tukule, njagala tuve mu bintu by'okwevuma, njagala tukule, njagala tutwale eggwanga lyaffe mu maaso nga tutambuliza abantu mu lyo life. Lumbuye ali Uganda. Ekyakiwakanya genda wetuge government yabakoze akakodyo ne booking ennyonyi nnya temwategedde ennyonyi ke yajidde kuba government eyimanyi nti omuzungu wa Bobi Wine abadde alina amaanyi agamubba ku nnyonyi oli Amsterdam. Bo kye bakoze nga babuzaabuza temumanyi nnyonyi ntuufu ko yajidde naye Lumbuye ali mu mikono gya government ya Uganda. Bwe mba nnimba government ya Museveni ensibe, bwe mba nnimba government ya Taka ensibe, bwe mba nnimba abantu ba bulijjo mu nsibe abawagira Lumbuye ekituufu ali Uganda. Temuddamu kubalimbalimba manyi babuloga bangi abadde babafera ssente abadde bateekamu ssente ngabaga propaganda kubana nembere liwo banja abagifunamu. Ekizibu kya NUP mungano tambulya muri yo life mubulira abantu ekituufu ntono government ye muyino batemuyina mulimbalimba zake yalwanye yakoze muve mu bintu kutambulya mu fantasy life. Nze nafuna genuine following because I tell them the truth. We are trusting about Bajo events first and information. Musege bayita Kajubi Fred Lumbuye. Government ya Museveni ye muyina bwebate muyine enkwate bwebate muyine jenzite kubanga biba muyina temuddamu kubba bantu. Nze ntasaba n'abantu babba omukazi ankubidde mu America nti banziba Lumbuye yagala sente togaba sente zonna. Government ya Museveni ye ina Lumbuye abo bafere ba bloga banonya likes na comment nabo tebamanyi kituufu abamba bamanyi ekituufu naye ngo mulimu gwabwe kufuna likes. Kati nze senior follower nze nina ba followers abamanyi mu nsi yonna mu aba following Bajo events abamanyi nti sirimba Lumbuye. Government ya Museveni ye mwina era sawa ina mu musubire genda mu court temuddamu kweraliikirira ali mu mikono gya government ya mwami Museveni yatuuka jjo.